ovaayo okuyamba muntu tojjanga mu kamera kulaga nti omuntu ogenda kumuyamba nga togenda kumuyamba kubanga ovaayo nolaga nti ogenda kumuyamba abantu ne bagamba oyo yabambibwa kubanga bafa kimu kukuwaana weebale gwasinga okoze kyamaanyi weebale nnyo gwasinga nekikomaawo naye obeera omulese mu matyabaga nti obrokinze wo eri abalala bagenda okujja bakola ki bayambe kuba nange mulekeraawo okuyambiranga mu zikamera nga mulimba ne mutta emikisa gy'abannammwe ne mutta emikisa nti bano abantu bali badde bajja bavaayo ne bayamba ne babamanyi oli ayambirwa kikoze eki kiweddewo okuyamba gubeera mutima Rozet sibanga naye wadde mu kamera ne ŋŋamba nti ono ngenda kumuyamba ono kamuyambe bantu bave bajje bampaane balira wenze ndi mutatagala kuwaanibwa ekyo mukama Katonda akimanyi wallahi ze bamu Dubai mutukuvayo nangamba Rozet gwasinga olina omutima omulungi wallahi bityo binkosa sigamba nti Rozet nyina omutima omulungi wabula kinkakatako ng'omuntu olaba ekintu ng'oteekeddwa ng'olaba kikakasa ng'obasiteza ono omwana abeere ngadde wakamba moyogera kati obuzibu bwensanze ku mwana ono yaleka omwana wa myezi mukaaga kati najja ng'alimu embeera y'okuba nga abadde yakazaala ate nga mutonga w'omulaba kati omwana ono asobola okuba nga yafunamu peyini muno mu gye gye yasooka okukola kati batasobola kakagenda ku mulimu nga talinamu ekyo olw'okuba nti yajja alimu olwannakawere naye neebaza nnyo bbaawe omwami oyo njogera naye era kati waffe kyo kyateredde kuba naye yakuwanga omwana agamba kumakya komishoni munona akiwa tayimu naye nze nina omwana eyajja nangamba alina omulimu ng'ayagala kubba mwana ne mugamba ngenda kuwa komishoni osula mu lumu bweti naye singa bazirya yatyo zitwala nemanya kati mwe muli abaana se naye nakimwatwa ne mugamba kati mwe muli abaana se lwaki watozikwata ne komishoni mikwano mukendeza ku komishoni w'abaana abaana bamu tebalina ssente omulimu gw'Olukumi ate si guteeke ku 5 walla yo guba gwa 7 naye 8 ssente abaana tebalina musaasira buli muntu ayambe munne bino ebintu byakuyambagana oba omulimu oba oguguza watugamba akalango kataddeyo omwana wakuwa 5 naawe awo kiba kikutwalirawo bambi mwenna mu buli muntu ayambe munne n'ebintu byokuyamba naawe enkya ogenda simanya biki weightless biki olwawo osobola otuula omwezi kyeŋŋamba abaana togenda kujja oli akulimba nti jangu ng'ogenda gufulinawo teguliiwo olina okuguwa time oba mwezi munama ng'otudde mu bed space Uganda oze wakwatagana ne bamusa wabawayo ku ssente oba tiwayo ku ssente ng'ojja nabawa ssente kali akakadde kamu n'ekitundu agenti ow'e Uganda keyanjijjako naye ng'akolagana n'ono ali wano wangi taata olunaku olwaleero amawulire siga ssanyu naddala ebiseera ebisinga buli woolaba nga mamu Dubai musitudde ne mweta ku kamera
omanyirawo nti ekigenda mu maaso si kirungi. Ebiseera ebisinga mbeerawo ne nkola stories zange naye ate obeerawo kiba kisusse muyita ne tutuula ne tubaako ne kitugusa. Omwana ogwe mulago tulinayo naku olwaleero yasuuliddwa oba yasuulibwa nga talina waatandikira wadde wano oba wali naye ng'ate yasuulibwa Bannayuganda. Amanya gange mbajukiza nti yenze Nyondo Rozet era nga nze muweereza wammwe omu ku Nyondo Media. Nebaza mwe mwena basubscribinga, abakomentinga, abalikinga waka waffe n'okutufollowinga. So mbasaba gwe mwenna wakatweyungako ssaawa eno agenda mu maaso ate obeere ng'osharinga waako ono ku mikutu egy'enjawulo ate mama walabe kitaawe alabe mikono gyo girabe baganda bo. So tubeere nga tugusa ekintu kinene. Tusinzidde wano eno Dubai. Yeah, of course tusinze wano ku ddungu wensiza nebera nga batusako stories zinene ez'enjawulo ate nga sigenda koma lwaliro balwanca paka Mukama Katonda nga nzijuludde kubanga ebigenda mu maaso bingi ate nga muli eyo abasinga temumanyi kigenda mu maaso muba muli eyo mwagala kujja eno mukole omuntu abeereyo neyewanyisa wano we tuli naga banange singa ntukako eyo era banange singa ntukako eyo oli enteka munesito obuwanana n'obuwanana nga lowooza nti waba atuuse wano oli kimu kigenda kukola ki kigenda kugwa naye mwana wa mama agala okutuuka wano eno buli kimu nekikola ki nekigana nekyesaba naye ejjusa lwaki yajja tenayagala okudde waka nga lekikyasooka. So omwana ono kabeere ng'ate ababuuzaako omane babuuzaako tugenda kugenda ku mamu waffe omulungi mamu Dubai naye abeere nga atutolera ku salaamu tuviire eddala awo tubeere nga tweyongerayo n'emboozi yaffe olunaku olwaleero. Oli otya maama? Ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Amanya ye gwani era Uganda oviirawa? Amanya gange nze nabwate ne Rose nge Uganda nviira kitundu bakiyita Mityana mu Kiyinda wenviira. Ye. Kakati mama gyali tata gyali? Bonna gye bali balamu. Bonna gye bali. Bali bonna. Tebali bonna. Mama yayawukana ne taata. Mama abeera yekka ne taata abeera yekka. Bonna babeera buli omu abeera wuwe. So Rose. Bannange ow'erinnya Rose. So ojja okukola ani yakuwa enteekateeka ani yakuwa ekirowoozo ekyo kubanga okyali mwana muto olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Olina emyaka 20? Nina emyaka 2. Ani yakuwa mama yakugamba nti mwana wange genda okole oba gwe walina ekirowoozo n'ogamba mama kangende nkole? Maama yampa ekirowoozo genda okukola kuba nina n'omwana wange wa myezi 9. Sokoleke nga tokyasoma? Nali namala dde okusoma nakoma mu siniya yakuna. Okuba ku siniya yakuna. Nentula omwaka mulamba nga mama wange takyalina ssente zinyonge. Nga yali akuweerera? Nga taata tampeerera. Olw'embeera kunywa mwenge kukola biki. Nga taata takyampeerera. Mama wange n'atandika okumpeerera. Naye bwe namala okuzaala nga nina ekirowoozo ky'okujja okukola. Mama ne ngamba oba nsobola okulekawo omwana wange. Ozadde? Oli wa maama oba ng'ofumbiddwa? Nali ndi wa musajja wange. Myaka egyo ng'ebyokusoma bigaanye n'okusalawo n'ogenda ew'omusajja ozadde omwana. Kati mama wange n'angamba tewali buzibu. Ne mugamba naye maama eno Dubai bagamba waliyo ku ssente nnyingi lwaki sijja Mbandaga ate yo tebabonyabonya baana. Ne ngamba kangende eyo. Kati omwami wange n'atandika okungobera ku bintu ebyo n'abingoberako bwe yasangira agenti ng'agamba atwalira mu wiiki emu. Ne tumusasula agent ssente twamuwa kakadde kamu n'ekitundu ne ntuuka ekiseera n'enzija. Bwe najja agenti oyo kubanga baali bampadde ennamba y'essimu nga ngenda musisinkana ku kisaawe twajja abaana Mukaaga n'anzijja n'atupikinga ku kisaawe twasula wasula mu bed space we basula ne batuvuga ne batutwala ekitundu bakiyita Ajumani. Ajumani eyo we batutuusaayo si kampani wabula batuteeka mu nnyumba ya muntu. Bwe batuteeka mu nnyumba y'omuntu ntuuka ekiseera nabeerayo wiiki 3 n'endwala muno mu lubuto era mu nnuma nnyo. Waalaikum salaam. Alhamdulillah. N'endwala nnyo abo abaali batukuuma ne bagamba nti nkola katemba siri mulwadde naye ate nga nali mulwadde olw'embeera gye nayitamu nga okulya tulya ekintu kimu paka nkya ne tulya ekintu kimu paka nkya ate nga twakimanyiira ate nga saakimanyiira. Awo omusa najja n'annona
olwa pressure family yange gye yali emuteekako family yange yamuteekako pressure nene ne bajja ne bannonayo wabula mu butakkaanya tebakkaanya ne babeerako omukazi gye banteeka naye nga bamugambye oyo omuwala wataleeta bukadde 2 bwa passport kuba ne passport yange baagiwamba bwe bataleeta bukadde 2 obwa passport omwana keera omusuule ku kkubo y'amaanyi bagamba omukyala bw'oteese bukadde 2 kumuwa passport ate sisuula kubanga nali sirina sente za bed space kusulamu sirina za kyakulya sirina kye nnina awo brother wange kati ekiseera kino ali kata bwe yagenda ekkata n'akubira kuba yakolerako mu Dubai bwe yakolerako muno mu Dubai yafuna omusajja kampuni gy'akolamu omusajja oyo n'afuuka mukwano gwe n'ayogera n'oyo omusajja n'ajja nannona bwe baali bantadde bwe baali bansudde kakati akatulike ddala awo mamu Dubai sokotole kusalamu mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Nyondo Media mwenna mbatumiddeko najje muri mwe bali kulaba Nyondo Media. Tumiddeko buli omu ali family yange wenna mbagala nnyo. SB nawe ntumiddeko mama Fenda mwenna mbatumiddeko. Saba Allah batukumire nga mundi balamu. Amen. Ago natulaba tukyagenda ddala maaso n'emboozi y'omwana ono Rose Nemseke kakati bakusudde brother wakubidde omuntu gw'amanyi agamba kola ki piking omwana oyo waneeno olwani yakukyula mukyala oba bamusa be bandeeta ne bansuula awo yaweebwa omukyala kakati omukyala oyo naŋŋamba oyo waba taleese bukadde 2 nkya musuule kati mu kwewala ekyo kyonna okunsuula ku kkubo nga sirina nawe ntandikira brother wange n'ayogera n'omwami oyo bamuyita mwami Khalid najja nampiikinga waawe ne ŋŋenda mu Mukaaga era enkeera yaŋŋamba bw'oba oyagala okukola kola naye emitwalo tukuwa 8 naye olw'embeera ezimu eziteebereka nenvaayo natuuka ekiseera nenvaayo ng'omwezi gwange guweddeko tebansasula sente zange zimalayo wabula ate baŋŋamba nti nababba okuvaayo baganye kusasula sente bakwaddeko obusente sente baana bagamba nti ate oba nababba bwe bagamba kakati nakubira mama wange essimu olwo nvuddeyo sirina nawe nsula nze nsuze ku kkubo wiiki emu naye nga wendi waliwo ku bannayuganda baali basula omunda naye baŋŋamba tusobola okukusuza naye wanene okuyingira mu apartment osobola mu bed space osooka kuwaayo Emirates side gye nali sirina kati nga tusula wabweru awo ku kizimbe ne bakwano bange bonna bakubeera nali simanyi gye mbeera nga bw'obimanyi siri wa kitundu kya muno nga nange simanyi gye mbeera kati nga ŋŋenda nkubira Musa njagala passport nina sente bweziti nga ŋŋamba njagala sente bweziti ate passport eri ku kampani eyakolera visa nga kampani kiruki yakolera visa kampani eyankolera visa era ne visa mweri ya myaka emeka 2 employment visa nedda visiting visa ey'omwezi ogumu ya mwezi gumu eyo visited visa nenkubira maama wange nampeereza sente ezaali zibulako okunona passport kuba namugamba obulamu bukalu beno nga tolina passport maama nampeereza sente ezo eza passport nenjigyayo passport yange naye nalaba obulamu bukalubye nga sikyasobola nafuna kyakulya nga olubuto lunyoola nina obulwadde mu lubuto neŋŋamba kaŋŋende ku deportation center osanga banankwatibwa ekisa oba bansiba oba bakola ki naye nga banzizizza ewaka natuuka ku deportation center baŋŋamba genda ogule visa okomewo wano genda ogule air ticket okomewo wano kati neŋŋamba ŋŋenda sula wa ne air ticket yennyini ŋŋenda gijjawa tewali sente ab'ewaka tebalina olwo omusajja agenda kata okukola naye bamuzizza ng'alina obulwadde
mu kifuba amawuggwe nga malwadde nga bamuzizza kati mbeera awo ndowooza nabo bambi bankwatibwa ekisa ne wabeerako omwami munnayuganda ku deportation center ne bamukubira essimu najja ne bamugamba jangu ono n'omwana ono omuyambe ne bajja ne bannona omusajja oyo najja nannona omwami era mwebaza nnyo yadde simumanyi najja nannona era we yannona yantwala wa mukyalo ono bamuyita maama Dubai nze we mmanyi kubanga ayambye abantu bangi sinze nzekka we yandeeta era kati ngenda kumalawo wiiki emu amaze okuleeta Mama Dubai omulabye wali omuwuliddeko wali omulabyeko simuwulira muwulirako bakuleeseewo wooli webaka bulungi olya onywa buli kimu akimpa okulya ndya okwebaka neebaka naye ate nga sirina kikumi kye nali muwadde wabula okuyamba nze nga takumanyi naawe nga tamanyi nga simanyi bandeeta buleesi naye ate ne air ticket gye nagula natuuka ekiseera ne ba ajati ono yanteekamu air ticket nanteekamu ne covid test kubanga bakugamba genda olete air ticket okole ki ogende waka katandikira omaamu omwana azze bamugambye bamukuleetedde wali okimanyiko omwana gumumanyiko wadde bagenda okumukuleetera nedda nze nali ndi awo waliwo omwami yankubira essimu omwami oyo n'aŋŋamba waliwo omwana gwe tulonze naye yeetaaga okuyambibwa tugendako ne Nyondo Rozet tulabike nga tukola ki nga tuyamba omwana oyo ne mugamba omwana ne muwa location namundeetera kati bwe yamundeetera mayinza abaana asooka babuuza oli fine okola otya oli bulungi kiki era ne binnemera ne ngamba owaika jangu tubeere wano ngenda kulaba ku Nyondo Rozet tulabe engeri gye tugenda okukwasaganya mu bino ebintu era bwolaba nakukubira naye tebyandibadde nnyo nti oba byakutuuka ku media naye twasooka kasaba amutuma air ticket eno ne tubuukinga ne tugenda covid test eno n'agikola ne bamugamba addeyo ku immigration awil ali negative eno ticket mumaze okugikola ne tumala okugikola ne tuddayo mu awil omusirikale eyagimutuma ate era yeyagigaana n'agamba no amale okusasula overstay eno bateekerako akapapula kano kampe kali mu baaga ye nateekerako akapapula akagundi akali kuba nti alina osooka okusasula notification kano kwekana akapapula bateerako sente ezo amale osasula overstay eyo then afulume kati nga omanyi abaana atya ekyokuba nga ayagala kudda waka poliisi bwemugaana asobola okuzirika nemugamba kakkana buli kimu kigenda kukola ki kuggwa kati obuzibu obuliwo nti eno zino zo sente manya kati zaafa kati obuzibu obuliwo bwonna baagala okuba nti tuzisasula overstay eno naye si ya sente nnyingi nnyo ya 2,240 naye wanuddira mungera wojja kati bwe bityo then agule tiketi batusekemu visa kiri gye yali okukola oba okufuna tiketi agende nga tabaningiddwa wano kuba abaana bano baagala nnyo okubabaninga wano naye kibi bamala otuuka ekampani ayagala okudda wano nga kyasoboka kudda kano kankayiseewo gwe naalaba ali ku Nyondo Media abaana bangi mujja ne mumbuuza Nyondo Rozet tuli mu overstay naye tukoze tutya okudda ewaka mumbuuza ebintu bingi abamba bagamba kyangu nnyo ogenda ku deportation center bajja kulipootinga mwana wa maama wesitula nekola ku poliisi nekulabula bibweti nga tebakugjiridde mubazze kukimamba oba ki bwetwalayo ne bakufulumya bwe bati kati omwana bamugamba genda otote air ticket kole ki ofulume ate okuddayo nga bintu birala nnyo ne bamugamba air ticket ekoze eki so monna abaana abaliyo batuli mu overstay amazima gali timujja ne mumbuuza ebibuuzo bingi
nange ne bye simanyi n'amazima gali nti okufuluma ng'oli mu university wano eno si kintu kyangu mpoza omukisa ngaguze buzi abaana beeteganya zibizuki mu poliisi babakwate babakole kye bazze ewaka naye ne batabazaayo so mwegendereze nnyo okugenda mu university kubanga it is very very dangerous obaala okuddako kudde ewaka nga nekikyasoboka obaala okuyitako obeko nekyokola nga nekikyasoboka obulamu ne bukunyigiriza tolina mulimo tolina ogenda kusula nosikana ng'obundabunda bunzi tomanyi bbanga digenda kutuuka ndi obeere ng'okola ki ng'odde ewaka kati bamudubayi mutuuse wano eno bino biba bikoze eki bigaanye so tetwandize mu kamera saawa ne mamudubayi alina kyagala okuyisaawo nateera kubanga waliwo abantu bali responsible for this omwana tuyandi batagenda muzoba sina byonna byonna twatugende naye twetaaga ku buyambi era eri mmwe abali responsible kujja kwona omwana na buli kimu kyonna saawa eno mulwadde yeewulira bubi bwagenda emmanju afuluma n'omusaayi nimbye nfuluma n'omusaayi afuluma n'omusaayi so embeera gyali mu ssaawa eno ono mamudubayi nga bwe mumulaba naye ayamba buyamba tomwata alina omuyekka tagenda mutwala mu ddwaliro amuwa ekyokulya amuwa okusula amusaludde ya tiketi buli kimu akikole so agezaako kyonna kyaba asobola by the way kantwala omukisa guno okwebaza mamudubayi buli lunaku nja kwebazanga buli kisoboka kyonna kubanga omukyalo ono mumulaba bantu bangi abavaayo okuyambira mu kamera era olunaku lwalala kituusa mu kamera ensonga yaffe ejjaawo mu maaso abantu bangi abaagala okuyambira mu kamera naye ne mutatuukiriza ekyo kye muteekeddwa kukola naye omukyalo ono mwebaza nnyo nti aga Katonda bakola zino process zonna omwana abeere ng'afuluma nga tunaba kujja mu kamera era buli kimu kye yakola yakikola nga si byakujja mu kamera mbu tujje mbu akoze kino akoze kiri abaana bangi bayambye eyo nga tuze wano eno mu kamera wabula n'abayamba mu butuufu buliwo nga ntaze wano mu kamera bagenda okukola zino eya tiketi byonna mubadde sindageza wirwa akoze ebiki akoze covid test byonna tebyali mu kamera era tugenze okujja mu kamera nga waliwo ensonga waliwo ekigaanye naye nga yali akimaliriza omwana afuluma akola eki agende nga tulabikiddeko na mu kamera so neebaza buli muntu yenna avaayo n'ayamba nga si lwakuba nti nayamba lwa kamera eriyo abantu abavaayo ne mweyama okuyamba naye ne mukoba mu kamera okuyama kwammwe ne kukoba just mu kamera abantu baba appreciating babawane webale munnange gwasinga oli mulungi naye omuntu oli gw'olimbye nti ogenda kuyamba n'asigala ng'ali mu bulumi nga tayambiddwa ate ng'obrokinze we eri abantu abo abalize ne bayamba ne batamuyamba kubanga bamenye akola ki yayambibwa era nange nkola stories zineno bannange zimmenya ng'omuntu kubanga wendeta omwana ne mulaga ensi obanga omwana tanaba kuyambibwa nange kintuulamu kuba nayambera ku pressure Rozet what happens next waliwo yakugambyeko kino kiri waliwo akufuula bize nga bw'okiwulya ng'ate he has the excuse okuba akuteeka ku pressure abayagala naye amanye ekipiira kiriwo ayambiddwako nange mbeera ku pressure ng'omuntu bwenjikola story sigirekawo just nehanging awo mba nyina okuba nga ate nteekako ekigenda mu maaso omuntu ayambiddwa oba nedda si kunyumira kweta mwana mu kamera naye nga buno mulese mu kamera byakweraga nedda so kiba kirina okuka nange kinkatako ng'omuntu bakimmenya naye nsaba omuntu olibanga omanyi tovaayo kuyamba muntu tojjanga mu kamera kulaga nti omuntu ogenda kumuyamba nga togenda kumuyamba kubanga ovaayo nolaga nti ogenda kumuyamba abantu ne bagamba oyo yabambibwa kubanga babafa kimu kukuwaana weebale gwasinga okoze kyamaanyi weebale nnyo gwasinga nekikomaawo naye obeera omulese mu matyabaga nti obrokinze we eri abala bagenda okujja bakole ki bayambe kuba nange mulekera okuyambiranga muzikamera nga mulimba ne mutta emikisa gy'abannammwe ne mutta emikisa nti bano abantu bandibadde bangi abavaayo ne bayamba ne babamanyi oli ayambirwa kikoze eki kiweddewo okuyamba gubeera mutima Rozet sivanga naye wadde mu kamera ne ŋŋamba nti ono ngenda kumuyamba ono kamuyambe bantu bave bajye bampaane bayiza wenze ndi mutatagala kuwaanibwa ekyo mukama Katonda akimanyi wallahi ziva mu Dubai mutukuva ina ŋŋamba Rozet gwasinga olina omutima omulungi wallahi bityo binkosa sigamba nti Rozet nyina omutima omulungi wabula kinkakatako ng'omuntu olaba ekintu ng'oteekeddwa ng'olaba kikakasawo ng'omuntu nga kikulumiriza kubanga oba olina omutima ogw'omuntu so sigamba mbagira nnyo ne wana bantu ne bagamba ono muwala mulungi akola kino akola kiri gwasinga nakiri sibyetaaga era sibyagala so gwe wenna tulaba mukwano bw'obanga tosobole kuyamba mutovaayo okweyamaza sivangayo neyamira muntu ze kintu kyenkola kiri kimu nti omwana mba mulese mu kamera nga yanneesabidde kubanga sibanoonya mbujangu kuteke mu kamera yange jakute ku Nyondo Media nedda omwana yajja omuntu yajja nanga Rozet tukole kino oluusi abamu ne rejectinga olina akulemerako nanga nedda tukikole ne ngamba okay jangu tugende mu kamera so omwana oyo bwajja oba omuntu oyo wajja ne tukola story eyo
Seya makonde ngama tunongenda kumulisa ngenda kumusuza abantu bagambe nti nkoma kubalaga muntu oyo wemala okubalaga mwaba basobodde nga mulina obusobozi nemba nemukola ki nemuyamba era yosonga lwaki nga nembawa enamba sente bakweza mobile money Nyondo charity nti omuntu obanga oli eyo ng'osobola okuteeka akasente ako okateekako nange nenfuna wenyimirira kubanga wemba ngenda mbana kozi nkosa transport wange oyina gamba nti nze ndi gindi munange nyamba n'osituka n'ogenda talina transport agenda kukola ki kutuukayo n'omusanga talina kyakulya n'okwata musaka n'okola n'okakola kino kamu oluusi nawe n'osigala njala siga muno bakuba oyagala bakuyambe kubanga bwe nkikola sijja wanengamba nakoze kino olina mwadde ekyokulya nakoze bwe so gubeera mutima mbegayidde obanga togenda kuyamba muntu obangayo mu kamera kulaga nti ogenda kuyamba togenda kuyamba n'osubya emikisa gy'omuntu kubanga yambibwa abantu abalala bamanyi yakola ki yayambibwa olwokuba gweyagala just likes comments nakuwana nakusuuta kiba kibinyo ne maaso ga Katonda kiri haramu so mbasaba mwonna bali omunanga abalaba bwobanga ovuddeyo ng'oyagadde kujja kuyamba wallahi beera real tojja mu kamera ogambe nti njagala nkole kino nkole kiri obyeyamye nga togenda bikola ki bikola yensonga lwaki mpa credit not even a credit but a distinction eri omukyano mama Dubai omukyano nayambye abaana bangi nga tebali mu kamera nga bwenkibagambye ono lwadde buli kimu yakikoze lwakuba nti waliwo ekyagalimu nabamuganye okufuluma tulakyo tulina okugusa naye nga omukyalo ono buli kimu yakikoze naye nga tabadde kwadde mu kamera so maamu nkwebaza olw'omutima ogwo sina kyenyinza kuwa naye Mukama Katonda yagenda okukola ki okusaasira alina abaana ab'enjawulo ewaka baalisa nga tabajja kwadde olwataano kati Shakira yamutwala naye abona naye of course zinanga abana mbera nkola ki I have to take the responsibility nebera nga I also following ekigenda maaso hadi Shakira sawe ye mama Shakira ebintu bye Mukama tuteekemu essaala kyeka twetaagisayo ko kasigaza sente ntono nnyo tuwadira munga kati nga$2,000 tulabike ng'ebintu bye biggwa Shakira singa omwami ono gwe twakwatagana naye omuwala bw'akolera ku Shakira ne biggwa bulungi kitegeeza tugenda bba tufunye okuyambibwa ku baana abalala nekyala nebaza nnyo omwami Asane simumanyi gye tunoonya bunoonya n'atubaddira mu 5 ku Shakira kati akubye essimu era wenvaano ngenda musisinkana atugambye otutongera ddira mu 3 kumandi naye Mukama akuddizeyo omukwano yeebale nnyo yeebadde banaye mwenna abaavaayo ku Shakira nakati abakyavaayo tubeeyanza nnyo naye ng'empapula zonna tugenda zibaleetera nga buli kimu kiwedde insha Allah kakati saawa eno ensonga enkulu eriwo yamu ba agents abali responsibility because mwagala kulya buli ssente kigweraawo tusaba mu ba agents abali eyo abavunanyizibwa kw'ono omwana mujje mutuyambeko tukwataganire wamu omwana tumuze kubyogera either dde waka obadde mwakole Njagala kudda waka kubanga muno oli mulwadde kati takyasobola mujje mutusasulireko ku z'ovasite z'ono omwana abeere ngadde waka mama oyogera kati obuzibu bwensanze ku mwana ono yaleka omwana wa myezi 6 kati najja ng'alimu embeera y'okuba nga abadde yakazaala ate nga muto nga w'omulaba kati omwana ono asobola okuba nga yafunamu pain muno mu gye gye yasooka okukola kati batasobola kakagenda ku mulimu nga talinamu ekyo oba okuba nti yajja alimu olwannakawere naye neebaza nnyo bbaawe omwami oyo njogera naye yavaayo n'amunyonyola buli kimu ntitwakwasaganyizamu tiketi eyo naye natuuka walemererwa naye naŋŋamba gwe baawa ssente okunakingako n'omuteeka e Dubai bamusibye ali Kampala ku poliisi so oyakonectinga at least yakwatiddwa ewe Kampala bamukutte omulenzi kati ono wawana e Dubai twali tukusaba mukulu Musa bangi mulimu Musa gwe tugenda okuttira erinnya naye tutta amannya g'abantu naye Musa yonna gy'oli osobola okujja wali ku Brazil nonnoonyanga nze amanyi omwana ono manyi otulaba osobola okujja nonnoonyanga nze kubanga tusobola okujjajinga ng'obuzibu bwa mwana ono okitegeera baana bangi nabo balina tebaagala kukola nga balina obuzibu bwabwe nga bo kati Musa asobola obbaayo ne tugamba Musa mbi naye nga n'omwana ono muki nga naye alina ensobi ze z'alinawo awo so Musa tukuyita n'obwowombwefu obulungi oveeyo tukwasaganye ekintu ky'omwana ono tuleke ngadde ewaka kuba si kinene ekyetaagisa n'oba oleese 1500 ne gwe bakutte e Kampala n'ayita 1500 omwana ono agenda bba atuuka e Kampala nammwe mwenna abali abasobola okuyamba ku mwana ono adde ewaka nga tabanningiddwa bambi tubayitira wamu tukwasaganyiza wamu kuba ye ate ye kiki ekitono si kyamaanyi nnyo naye tubadde tutaasa nga tannaba kubeera nnyo w'amaanyi wakati omukuumirako ku mpeka entonotono ate nga tusobola kuba nga gw'oli mu bulamu bw'omwana kati Musa tubadde tukusaba bulungi ojje tukwasaganyiza wamu senga asalamu alaykum tumalirize buli kimu maama ng'okubye eki
nze Madam Rozet kyena nsabya agent mwenna abali e Kampala e Uganda abasindika abaana bano e Dubai noonya omuntu gw'ogenda okusindikira omwana w'abandi buli wobeera agent oba mu bulamu bw'abaana b'abantu bangi omwana aba tannafuna kizibu tomanya nti alina famire naye abantu balina famire zaabwe abantu balina famire ojja n'osanga omwana kati ng'ono naye ng'aliko abamuwerekera emabega kuba omwana ono lwatuuka enkera buli muntu abantu abamunoonyaako balamu be ne bajja ne bambuuzaako tukoze tutya ne mba nga kale njogera nabo bulungi ne bagamba tubitwala nnyo mu kamera then tukole kino agende lwakuba nti kyekyasobose ngatyo naye mumanye gye mutwala abaana b'abantu bannanga abaana b'abantu abantu balina famire zaabwe omwana wamala ofuna ekizibu famire zivaayo bakuba kati bano basirika naye musindika abaana gye muba mubatudde nga bali muri Kampala mumanye omwana w'omuntu musindise wano buno bulamu bw'abantu bwe muliko bwe muzanyiramu saagala kukuba manya g'abantu naye Musa nkusaba n'obwebwefu ojje twogere ng'abantu tulabe kye tulina oba olina 10 kuba soba nga nsobi y'ono omwana nga ffe tujajinga gwe tetujajinga nga nawe tetukuwulizaako tetukwagala mu kamera nze n'ojja nonoonya wali ojja kunfuna ne tutetenkanya engeri ky'omwana ono gyagenda okukola ki okugira singa obuleka obutavaayo ne wavaayo abaana balala bakulumiriza kitegeeza nti tuba tujja kufuna ate tukufuna biba birala kuba tumala okuyiikira wano e Dubai kati Madam Nyondo mwakendeza ku kya commission nejje ekiro waliwo gwe bakubiddeko ewaffe lwa commission kati n'abantu abatuwa abaana balina kino omugamba sooka olinde wiiki nnamba omwana amala kukola nze afeeka gye nti sijja kukuba sijja bali tugenda kumwafa abannyondo tetwasasuddwa n'ennyondo squad yaguddwawo naye tetusasula olwataano era gwonanga gy'oli ng'omanyi waali ng'olina proof ng'olina evidence nga yakubira ddala fetukola ki ate agenti wabano tosobola kwekweka bintu bingi nnyo ebikwasa omuntu akuyita jangu ontwale wano ku mulimu n'ogenda n'okwatibwa so nandyagadde aveeyo mu bulungi nga tebiriko na bya kamera kyonna kyanaabangambye oba namwanoonya ggwe ayinza obutafuna simu yange n'anoonya ggwe n'akunnyonnyola bulungi enamba yenjiina naye ngenda gezaako munoonyaako tetwagadde nnyo okunoonyereza nnyo bifaananyi bye biki naye tumuwadde time ejja mu bulungi so singa Musa alemera okuvaayo kitegeeza tugenda kuteeka ku media ojja funa n'abalala b'obonyaabonyaako bw'osuddeko emabbali kuba omwana amala ovaayo buli olaba ebizibu by'abantu nti olwo nandeeta tuba tugenda kufuna ate mu bubi ate nga tetwandikyagadde naye nga tukuyita tukwasaganyiza wamu n'omwana nadde ewaka ng'akyali mu bulamu mpozi namwera ka mpisawo kino eno abatulaba abaana bangi abali mu z'overstay abaana bangi atemina passports zammwe niyo bisinga mwebuuza abaana tugakwata okufuna passports zaffe tugakwata okuva mu overstay kakati olutali lwa Shakira Kalugwe nja kubayunga kuba mu Dubai abeere nga abayunga ku kampani entuufu ng'esobola okubagirayo endala gundi business card ajja kwetuusa ku kampani entuufu ng'esobola okubagirayo passports zammwe ku ssente entono nga basobola obajja mu overstay ne baza kubyogera ku ssente nga si z'amaanyi so katusoka tumalize ebya Shakira insha Allah kasabina bira successful kubanga list waliwo step etekingiddwa waliwo essuubi ly'amaanyi nnyo kati katulire tulabe ande kati Madam Rozet osogamba nti abaana tugenda bagireyo passport zaabwe ne beeyongera omuwendo gw'okugwa bava mu nnyumba nga basuubirayo ekyokuba bagenda tugireyo passport tumanya date abajja mu buno obudde mu passport tulina okutandikira ku baliwo nti ono aluddewo passport yo maze ebbanga ki nga togirina so si bino naaliyo yatabona nagenda kaleka yakutaba kubanga bakajjayo nedda mukwano ate nabyo si byabwereere nga bwe bakisuubira bya ssente kuba yonna immigration erina esasula buli kimu kiba kikola ki kirina osasula kale ku bbeeyi ntonotono kuba oli omuwalabu yasazewo agenda tukenderezaako kusinzira ku kyalabye ku Shakira tutewagala mujjuza ate era mungi nnyo baana balina kugendayo batono byamaliriza kuba kati inako gwe bawadde passport ye naye nga ye abadde amaze ebbanga mbaze naye omwaka nga mulabe ng'adde passport photocopy tagirina kituufu nnyo bayina bwenikira abaana batuka mu mayumba bannange mubeereyo mukole ababawabya abakyamu bakole buli oluki ennyonyi ziyingiza abaana wano waliwo akaseera genda ntuuka nga n'emirimu gyakuyiriba tegiriiwo kuba buli oluki mitono naye abaana bafuna emirimu ne bagana okugenda okukola omwana najja nze wange njagala omwana ojje naye ng'ogenda malawo 2 weeks singa ziggwako ogenda sasula ekitanda kuba mba nkuleese wiiki gye nkuwa noba nga ofunye omulimu wiiki ey'okubiri naye Shakira ekyamuŋŋansiza okuba nga nkyalina tukyalina betumaliriza kugoba wano ne bamuyita ne bakola ki
okulaba nga tukimaliza naye mulimu n'atuuka ne yeebaka n'abeerawo omwezi n'agamba kino ne bakyeta n'atandika kino sigenda bannange mwe bagoba wallahi nze sikulimba jangu tumaleyo wiiki omulimu gujje nammwe abaliyo nga mulina emirimu egisobola okuyamba ku baana bano osobola okunkubira nongamba nyina omulimu gwe gutyo olinawo omwana atya kuba buli olukyamba n'abaana wallahi Rozet nejjo nabadde n'omwana eyabadde omulwadde ekiro nasuze ntudde naye yazze ng'abuuza ati nabaddemu nga mpira ne ngamba omuntu asobola okuyita ng'alina obuzibu bwe naye abaana mwagala ogenda okukola nze mba n'abaana ate ndi muntu w'abantu omuntu ne wajja n'apangisa bed space sola mugoba era nkuyisanga muganda wange nsonga ki abantu bansanga n'oluusi n'abakola ng'oli alina emirimu gye n'atamanya nti oba onaakola kinajja n'agamba Amadubayi alinawo abaana bannange sigenda ate era bagoba sigenda bagoba abayogera mugenda kwogera naye nze ndiwo kimu nti nze ndi muntu w'abantu ate sikola kino nti nno nsanyusa mu abantu nze Allah yali nsasula kuba nze kimanyi ku munsi kuno kizibu kya kusiima naye Allah yansasula sikolera ku bantu kumpaana naye abaana abasigadde mwenna abajja kuba bakyajja ate bangi nyina n'abaliyo naye nkuwa wiiki ezo emu yakuwummula kutereera ey'okubiri ng'ofunye omulimu ng'ogenza kuba nyina omwami ankwasaganyizako ku mirimu n'akuyita kampani eyo giwe ku baliwo abalina visiti n'agamba kampani eyo giwe ku batalina butabo kitegeera naye omwana we tewakyali mulimu gwa mwana talina pasipoti mu ngalo n'oyo chansi yabadde n'akatabo ke naye omwana aliyo nga tolina pasipoti waliwo kyalinawo omulimu wallahi kyembagamba kyekyo era mujja kutuula mubeerewo kuba n'omuntu ayagala okukola talemererwa wano naye ajja ng'amanyi ngenda tutuula Amadubayi mwezi mukwano please nsasula lenti kubanga yeebaka alya anywa tomujja kwada olwataano yes kati nyumira nnyo omala ewiiki wano otereere bulungi bw'omala wiiki ey'okuli obeere ng'ogenze ku mulimu kuba sigwe weka weetaaga obuyambi n'abalala bangi nyumira nnyo abaana abaagala okukola Rozet sagala mwana tayagala kukola era omuntu atannema ne wanaaba nga aganye okumulaga mu kamera n'agaana okukola ngenda kuyita mukwate kamera mukuwe wallahi mwabajja nga muzze kwagala butanda mubamu n'emirimu gyammwe si buvunaanyizibwa bwange mwe sirina kyengenda bagamba kuba visa muteekamu zammwe naye mmwe abali eyo nga balaba nyina bed space abaana beebaka ojja basanga nga tomanyi nti oba oli si wange oba ono si wange abange bo balina paati gye basulamu tino luumu y'abaana bange ate ne mu abaana bange mulimu abasulamu nga nabo bakwagala okusembeera okumpi yadde nga bakola live out kati omulabi nadda wansi nayogera mboma mulimu abaana bangi mulimu abaana bangi mukyayogera kubanga ate era abaana bakyajja kuba twetaaga okuba nga tutereeza Uganda yaffe kiruma nnyo okusanga nga bannayuganda bye babeera ku nguudo bye basabiza kibi Rozet kiswaza ensi yaffe wallahi nze era kino sikikola lwakuba nti tulina ebintu ebimu bye tukola ki bye twagala okwegobako wano mu Dubai emirimu egiba gijja Abannayuganda Africa bagiteekako 1,000 Omufiripino namutaako 2,000 naye bwebuze lwaki nabo mwe bali muno basula wabweru naye tebeerabisa naye mwenna ba agent naddala abali e Kampala abasindika abaana wano bannange mwebeereremu ku baana be mutusindikira eno tetugenda bbanga lukade tuba mu lutalo lw'abaana kyovula tugenda bakolako amaanyi abali wano gwe ng'opiikinga omwana w'omuntu ku airport n'akulemerera wano yes w'opiikinga omwana w'omuntu ku airport n'akulemerera wano gwe tugenda okukwatira eno kwaffe tuliko ndi poliisi egenda kujja bantu buntu kukuba kituufu era baddaologa nti lwaki bamba polisi egenda kujja kate kye twafunye waffe kasita omuntu agamba ono yandira ssente bonna nga abantu bakuŋŋaana ovaawo ezisasuddeawo tuwonye okweswaza mu mafamire gaffe abantu baffe bonna maanyi era kati waffe kyo kyateredde kuba neyakuwanga omwana agamba kumakya komishoni munona akiwa tayimu naye nze nina omwana eyajja n'angamba alina omulimu ng'ayagala kubba mwana ne mugamba ngenda kuwa komishoni osula mu lumu bweti naye singa bazirya yate ozitwala nemanya kati mmwe muli abaana sente nakimwatwa nemugaa kati mmwe muli abaana sente lwaki oba tozikwata ne komishoni mikwano mukendeze ku komishoni w'abaana abaana bamu tebalina ssente omulimu gwa1,500 ate siguteeke ku 5 walla eyo guba gwa 7 naye 800 ssente abaana tebalina musaasire buli muntu ayambe munne bino ebintu byakuyambagana oba omulimu oba oguguza oba tugamba akalango kataddeyo omwana wakuwa 5 naye waawo kiba kikutwalirawo bambi mwenna mu buli muntu ayambe munne
n'ebintu by'okuyamba naawe enkya ogenda kyanga omwana wo gwe bali mu kuyamba wallahi leero nze ndi bulungi Rozet naye enkya simanyi gye kigenda kukola kuggwera oba enkya tomanyi gye kigenda kuggwera kuba nange enkya nja kwetaaga obuyambi ensi yetolola bweki abaana buli baana abayagala okukola n'abantu bajja kusinzira ki abaana tubasanzawo we tulina okuwa emirimu weegiri emmere weeri bonna abali okusula kukuba bonna tuleke nga tugenda tubakendeeza si bangi nnyo kati naye nammwe abazze mmwe abatayagala kukola oli neyeekwasa nga omulimu guzze oyo weekses wallahi tojja kusulawo kala nyina ekisa naye nze ate omuntu atayagala kukola simwetaaga wange oli mutuufu n'abakola akajjanja mu nnyumba tobonaabona n'olimba mbonaabona nze tokyalina mwana kyannimba era nnimba simuwa budde ne mbamu bempa obudde nga nze ate simu yange ebeera bizi we mba sikuzeemu noonyaako nziraamu mbeeraako kuba nyina omwana ali mwamuriya talina passport yagambye asula wabweru nayagala kudda waka naye olaba ekifaananyi era embeera gyalimu eraga nti embeera mbi naye tubasaba bambi munywerere mu biyumba mukole bwana ebbanga ligenda tuuka tekyali mirimu gye bawa bannayuganda gya wabweru mirungi emirimu gyaffe gyasigadde mu biyumba by'abafolena emirungi kuba ogusasuza ku ssente ennungi naye abusmedi kyekiri wano ekusinga okufuna simanya biki waitress biki olwawo so otuula omwezi kyeŋŋamba abaana togenda kujulira ku limenti jangu ng'ogenda gufunirawo teguliiwo olina okuguwa time oba mwezi munama ng'otudde mu bed space ate bannayuganda muveemu okweteekamu akajjanja n'okukinti nze ngenda mirimu gya beite wali wano agenda kukola mu supermarket nga tokiwadde time jangu osooka okole mu nnyumba ya muzungu ekuwa off then obinoonyeko bino ng'omazeko ne contract ng'omaze n'osoma embeera eziri mu Dubai. So bannaye gwe wenna tulaba ndoza katuka mano nakola olwaleero naye nga banaye kamba asaba emikwana abali ku Nyondo Media kamba ajjukizeemu bannange twatandisewo ate Dubai Film Academy bannange gwe wenna tunoonye ku Naleka production obeere ng'ate olaba ebizibu bye tuzannya tulinayo omuze gwe twakatandika tulimu episode ya 2 guyitibwa My Little Sister Veronica omuzanyo guyigiriza nnyo nga bw'okiwulira ng'ate gunyuma mbeegayidde mwenna abawagizi ba Nyondo Media nga mumanyi nga munzikirizamu ne mu byenkola so ng'ate producer wange ye Wiki ng'era ye director wa movie eyo so mbasaba mugende ku Refa production musubscribinge mukomentinge like nammwe abagala okutwengako okuzannyamu ngono Dubai Movie Academy tekawo ennamba okomentinga tekawo ennamba okomentinga otikewo ennamba tujja kubakunampalampala mutweyungeko tukikuba kunambalama kubanga eno movie enyuma egenda kubayigiriza mu mawazi gy'ab'enjawulo ate nga yabuvunaanyizibwa so musubscribinge ku Refa production mukomentinga temusharinga wakatambule obuzannyo bwo buyigiriza nga bw'okiwa tuliko episode ya 10 twakatandika tubala kuteekayo n'eyokusatu n'eyokuna tugende mpolampola so tubagala nnyo mwebale nnyo okufollowinga Nyondo Media ko munasinzira muveewo ko mwena mwena abanjagala batukkiririza ba Nyondo Media mugende ku Refa production tuyanza nnyo tuyanzike mu Dubai gwayo obugambo obusembayo ne bibigala tusiibule olwakadde tube nga tugalawo program bannange abalabi ba Nyondo Media mwena tubeyanza nnyo tukwasize wamu bannayuganda bannaffe tubayambeko bulabike kati ayagala okudda waka nga Mukama Katonda asaasira addeyo kirungi twafunye kampani egeno tuyambako ku muwendo gwa ikendeze mu university z'abaana abanayagala okudda waka mugenda kuddayo insha Allah nammwe abali bano nga mwagala okukola nammwe mugenda kukola nenga tubeyanza nnyo bannange tuziddamu okubasinkana ku charity banne nawe nango oli eyo boyina ngoye ngatto biki tubaniriza nga 8 mutuletere ku buyambi bw'abaana emmere tugenda sinkanako bambi ku bantu abamu ku charity bali mama baba baby tujja mutulinde mikwano batumiddeko nja balaba insha Allah kale nkwagala nyuma mu Dubai baby sibulako ku mama akulaba baby wo mama wange ali eyo obazeko ne kuli muntu akuyambye gw'omanya akuya mu kaseera kano nkubuuzaako nze muwala olwakubadde embeera si nnungi kijja kuggwa insha Allah embeera si nnungi era ne mutabani wange omuŋŋambira yadde tayogera neneebaza maama Dubai kubanga yannyamba n'abali eyo mbasaba munyambe kuba njagala kudda waka obudde buno ndi mulwadde kale mama mwongere okusubscribinga okomentinga okusharinga waka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh